manyi bulungi nti okusinga ennyo abantu bajagalidde okuwulira kyapa mu ngalo tujja mu mmotoka eyo kubanga kiringanga gwe gumu kati ogulinga okukolebwa mu Buganda Land Board bwokka. Naye Buganda Land Board ekitongole oba kampuni eyateekebwawo Ssaabasajja Kabaka okulabirira ettaka ly'Obwakabaka lyonna mu bukulembeze obw'enjawulo. Ettaka lino lisukka mu square mile kati 1000 nga tukyasubira n'eddala lijja. Mpozi Buganda Land Board eno manyi ababeera ennyo ku mikutu waliwo abagenda bagamba Buganda Land Board eriwo si eri eyalingawo nga yeddukanya ettaka lyaffe, kati eriwo kampuni. Kituufu kampuni naye etteeka likukkiriza gwe nannyini kintu okuteekawo kampuni yo ebeekulabirira. Nolwekyo Obwakabaka bwazzibwawo, Buganda Land Board nezzibwawo, ne Buganda Land Board yaliwo gye boogerako yaliwo Bayana Act of Parliament. Nolwekyo okutuusa nga Paalamenti ya leero ezizaawo Federo nezaawo Buganda Land Board, kizibu nawudde ne minisita by'ettaka nti Buganda Land Board eriwo si eriwo yaabuli naye nga batamanyi nti babeera nabo mu nnyumba balina akakwate ku Buganda Land Board okuvaayo mu biseera biri. Naye Buganda Land Board eno eriwo tesobola kubeerawo ng'eri kubanga eryo lyateekebwawo Act of Parliament, ate era n'ettaka eryali mu mbeera eya Federo ng'ate Uganda tekyali mu Federal Arrangement. Lwekyo njagadde ekyo kitangaaze kubanga bakasukireyo ku social media okubalaga waliwo contradiction between ey'enkaaga mu ebiri n'ey'ebbiri 10:7. Tuddukanya ettaka eryo lyakomezebwawo mu 93 square mile 305 ate ne mu 2013 President yakomyawo ettaka eddala erikunukkiriza mu square mile 7 ddala tukyagala tulikuŋŋaanya mu ndagala ya Ssemakulu wakati wa President Kabaka mu 2013. Lwekyo bwe ligatta ku 305 sayako luzola square mile esukka 1000. Ettaka lino mile 305 kamwanga Katikkiro okkiriza n'ebyolenga bwensomesa kubanga ate ababigwako ne babisomera mangu babitabula. Mayiro 305 zino zaagabwa mu 1900 era ettaka eryo lyagabanyizibwa mu bitongole by'enjawulo n'abaami ab'enjawulo. Abazungu beetumiikiriza Kabaka wa Buganda ne bamuwa mayiro 305 ze zibeera nga za ofiisi ya Kabaka wa Buganda. It is official to the Kabaka of Buganda. Naye eri abakitambuza ennaku zino nti ezo mayiro 305 trust y'Abaganda bonna oba mukiwulire ekyo nti lwekyo nti Abaganda bonna babateeka ku mayiro 305 ku mayiro ezalisuka 2,000 abazungu ze baabala ezaali mu Buganda, which is wrong. Era mukubaganda bagaa nti yo 305 tukubera referendum. Tesobola kuba referendum ku 5% of the land eri mu Buganda nga 95 eri mikono gy'abantu ne gavumenti. Ekyo njagadde nkitangaaza ekyo. Mukama wange n'ampala wa gavumenti owulire mukwano gwo n'omutegeezaako ennaku zino atwogera nnyo nti trust Kabaka ku 305 trust olwekyo bayindiginansi Baganda tebalina kufuna kuno byapa nga bwe bayirabidde nti tetukyali bayindiginansi ffekka. N'olwekyo nabadde okutangaaza nga ntandika nti kitambula nnyo era bajja kisanga era nammwe oluusi abakibakira mu kkubo nammwe ne mukitwala mu maaso. Naye nga mayiro 305 za Kabaka abeerawo okuddukanya ofiisi ye ey'Obwakabaka. Era Abaganda baluyitanga lusuku lwa Nkuluze. Era tekwagabwanga byapa era abantu basasulanga busuulu yekka. Era abafunangako ebyapa babeeranga ba foreigners oba amakampuni oba n'ebitongole bya gavumenti. Naye Obwakabaka buddawo mu 93 1994 olukiiko lwa Buganda ne luyisa ekiteeso
okugaba ebyapa ku ttaka lino erya mayiro 3.5 kubanga bagenda odizza olwedde gavumenti ebadde egabako ebyapa basalawo enkola yemu egende mu maaso. Nsonga lwaki tugabako ebyapa naye mu mbeera ennaku zino tugamba batwekemu promotion afuuka ekyapa mu ngalo. Njagadde okusooka okunnyonnyola ekintu ekyo kubanga kisituseeko okutabula kungi. Okwolesebwa kwa Buganda Land Board kugamba nti every piece of land as an asset to the registered owner. Tutunuulira ettaka okubeera nti kintu kya bugagga eri oyo nannyiniryo aliwandiisiza oba amanyibwa. Ensonga lwaki ensonga y'okufuna ebyapa tuyitwala nga nsonga nkulu nnyo kubanga mu mateeka bannamateeka abali mu bakimanyi nti obwannannyini obwenkomeredde ku ttaka bulamulibwa kyapa. Simanyi nakyogera mu Luzungu naye bannamateeka bajja kukiira nti definite description of land ownership is defined by a land title. Era ne RTA Uganda nakyo bwekitwala Registration of and Titles Act bwekitwala. N'olwekyo kitegeeza nti bwekibanja naye bagamba obutaliko kubuusibwabuusibwa bulina kuba bwa kyapa. Obutamu kubanga tolina kyapa tekikukenyereza nembe kujjawo definition eri gemazima gaayo. Ne mission yaffe egamba nti ensuring sustainable and optimal utilization of land, secure tenancy to achieve financial and economic independence for communities. Ekyo Buganda Land Board etolera ettaka lino teberibeera nga li asset kitegeezebwa nti kya bugagga eri bannannyini abalirina era libayambe okweyimirizaawo mu mbeera y'ebyenfuna n'ey'ebyensimbi. Awo nno we tusimbye ffe enzirukanya y'ettaka. Tekitegeeza nti kijjaawo kubeera nti ettaka liriko n'ebyennono n'ebyobuwangwa, naye tugamba engeri yokka esobola okulikuuma n'olisigaza nga lya mugaso kwe kubeera nti okitunudde nga ekintu eky'okweyimirizaawo era okweyimirizaawo mu ngeri y'ebyenfuna. Ebyo Buganda Land Board otutambulira era tutambulira wansi wa board of directors abali appointed Ssaabasajja Kabaka era nga managing director mu kifo Mwendi nga yakola ku mirimu gya buli lunaku. Board eriko abakungu n'ab'ebitiibwa bonna kandi balengera awo oluusi endowooza egamba nti Kiwalabe buli kimu Buganda Land Board si bwe buli. Abo beebo Weekitiibwa Lilian Martin Kasekende Ssentebe wafaata Musala Kigayi Minisita, Mulangira David Wasajja memba omuto wa Ssaabasajja Kabaka ate era ngamu ku batone ba Kabaka n'abalala baabo bwe munaasobola okubalaba. Eri omulamuzi omuwanika amasiro gonna n'embiri ate n'eri eriri wansi wa 213 omuli amasaza n'amagomolola n'ettaka ery'Obwakatikkiro. Omulamuzi n'omuwanika mu ndagaano eyo n'ettaka lyonna eryali mu Bwakabaka eriri mu bibuga ne obutale n'eryo eryali lyapangisibwa gavumenti ya Buganda nga emu gavumenti endagaano eyo yalikomyawo era mwe tusinzire oluusi okuddukanya n'ettaka erimu eribadde mu Kampala District Land Board. Biki byetaaga okumanya ku ttaka lya Kabaka? Ettaka ly'Obwakabaka liri mu masaza gonna 18 agali mu Buganda. Amasaza ago asinga abasoma ebyafaayo mugamanyi. Nze ssaza Mmengo ly'Essingo ate Nampalamwava ate ebbanga si ddene nnyo tumaze okugwa Ddulo n'Egomba ng'olemu kweyomera kati ekibijja ffe tukyakyetise ere Katikkiro Mutegeeza naye obudde ekubye ekooki.
ogwaffe kulaba ntusenza abantu, kulaba ntubawa ebiwandiiko nokakasa nti abaagala ebyapa babifuna, naye nga tongera kali akawaayiro nti ofuna ebyapa oba weyagalidde. Tugaba ebyapa okuva ku myaka 49 okutuuka ku 99. Omuntu era kyalina okumanya bwe twali tutwala ettaka lino nga lidda mu 93 wagirako liizi era nga zitambuzibwa mu mateeka aga liizi nga bwe gali. Amateeka ga liizi gagamba nti weggwako byonna ebiriko nga biddidde nannyini ttaka. Naye mu nteekateeka empya eyateekebwawo naddala nga twagitandise n'ekyapa mu ngalo nti liizi weggwako twateesewo automatic renewal nti omuntu emuddira automatically. Mukwano gwange minisita oli antawaanye e Kampala yagambye ate ekyo bwekikola mutya singa nti bannanga ate gwe ng'olumiddwa nnyo kakati ekyokubiri ekirimu nti bwobanga bwe bakola automatic renewal tolina ssente zisasula twateese mwaka waayiro toddayo ku sitatasiyo gye wasangibwa nga tonaba kufuna liizi. So katufiiri abantu myaka 49 abalibeerawo bwe giriggwako nga basalawo okuddayo ku bibanja, naye nga yo bwekuba kusaba 12 dakiika ebeera auto renewal ng'ekuddizibwa nolonya ssente zakola ki za kusasula. Abantu batera okumbuza ekibuuzo bwe zirimbula nange mbaddamu kati mwazijjeewa. So process gy'oyiseemu okufuna kati ye process y'emu gy'oliyitamu ng'ekoze eki ng'eweddeko. Ate era si buli muntu nti atunze ettaka lye oba ekibanja kyasose kuba na liizi neggwako. Buli muntu atunze okusinziira ng'obuguzi n'obwetaavu bukola ki bwe buli. N'olwekyo waliwo ebibuuzo ebimu nga biri wazibagita hypothetical. Sisuulire emyaka 49 tulisanga omuntu agala okwekaliisanga ow'ekibanja ng'ali mu Kampala ng'ate abadde n'ekyapa. Kalolwekyo bye tuba tugenze mu byakweraliikirira bya maaso tutulowooza naye tomanyi osanga balibeerawo. N'olwekyo liizi eyo eva ku myaka egyo. Tukolagana n'ebitongole ebyenjawulo nga banka KCCS n'ebirala bikuumaddembe abakulembeze ab'ebitundu okulaba tuddukanya ettaka lya Kabaka. Ababba musigansimbi nabo tukolaganye nabo okulaakulanya ettaka lya Kabaka era ebintu ng'amayumba g'ekigo gali ku ttaka lya Kabaka. Tulina n'enteekateeka y'essentema zetugenda okubalaga ebimu ku bizimbiddwa ku ttaka lya Kabaka. Muganzirwazza ali wali Katwe ali ku ttaka lya Kabaka. Bw'olengera gali amayumba gayogeddwawo ge gali ekigo agazimbiddwa era nga gakyagenda mu maaso okuzimbibwa ku ttaka eryo. Process ey'okusaba bwetyo bwetambula nti omuntu ajja n'asaba. Okusaba kwe bugenda obanga obadde olina ekibanja kyo oleeta okusaba kwo mu Buganda Land Board n'osasula $1,25,000 nga kwe kuli n'ez'okupunta n'okugulawo fayiro. Bwe bimala ne bitwalibwa abaami ba Kabaka ne bakakasa nti wooli wawo omuluka n'omutongole ne bakusizaako emikono. Naye twayongeramu akawaayiro ne baliraanwa bo bana bateeka okutirako emikono. Naye byonna tubikola okukendeeza enkaayana eziribeerawo mu maaso eyo era batakuteerako mukono fayiro eyo yeesibamu okutuusa abakakasiza lwali tebakuteereddeeko. Bamaliriza ekyo tusindika abapunta ne bamala okupunta ekibanja kyo era bamala okukipunta ne bakomyawo netwala mu bitongole bya gavumenti obukonge ne bufuluma. Bwe bufuluma n'osasulayo ku
deposit nga 60% mu bank, sente za Buganda Land Board zonna zisasula mu bank. Ate nabo bwe gye muli badde okusasula mu bank butereevu. Bw'oyagala oziweereza Kampala ddembe lyo, oluusi oziweereza mpewo ezifuuweko naye kuba kusiima. Bw'oba omaze okusasula tukutwala mu kakiiko aka boodi ekekenneenya okusabako. Kyuka boodi bwe kalaba okusabako kisooka w'osaba wawo oba wagulawo oleseewo ekkubo, toyina akayana banno, kizimbe kinaasaanirawo, balyoka bakiweereza mu boodi. Boodi yawamu emala okiyisa nga tukola boodi offer, omala okusasula nga tukuwa endagaano, bw'ozisaako omukono nga batone, nga bamala okukuterako nabo omukono, nga tubitwala mu ofiisi ya Kabaka ng'envumbo egendako, envumbo y'essiiru emala okugendako, kitegeeza okkirizibwa Ssaabasajja akukkiriza okusenga mutongole ku ttaka lye bafune ekyapa. Era awo tubitwala mu bitongole bya gavumenti, minisita tulina ofiisi. Bino ebyo tubadde mu kyapa mu ngalo bituyigiriza ebintu bingi. Tinaabamu abaddukanya mu gavumenti bamanyi nti ebyapa bya Kabaka bye babifulumya. Balowooza nti Mmengo efulumya ebyapa. Bagamba waliwo yambuuza mu kakiiko nti ekyammwe kya kkala ki? Engamba ogonno mutawaana. N'olwekyo ebyapa byonna bifulumirwa mu gavumenti, teri muntu akkirizibwa kufulumya kyapa. N'olwekyo twaligamba nti ebyapa eby'Emmengo, nga bagamba ebyapa eby'Emmengo, ekiri muno kuba kukaanyaako tigenda kubeerako emyaka 10 ekyapa kifulume. Era bwe kifuluma kigenda mu ewa komishona atalagirwa. Kwa komishona ne pulezidenti amulagira ow'ebyapa n'afulumya ekyapa, bagamba kikyo kitwale. Era ebyapa byonna bibeerako Government of Uganda. N'olwekyo naye kyetuzudde Mukama we Katikkiro nti eby'ettaka bino bituyigiriza nti abantu by'ettaka bino abasinga tebabimanyi. N'ababiddukanya beesanze nga babiddukanya tebategedde. Guno gwe mutaala kusikopana omunene. Era enduulu eziri mu ofiisi y'eby'ettaka e Kampala mu Oweekitiibwa Katikkiro ne Mukama wange minisita ate patoni wange tikiri mu kubeera nti abantu bali mu ofiisi muno tebamanyi kye bakola. Era kyekitukaayenge tiri kirala, ebyo by'ettaka biri straight forward. Omuzungu yakola ettaka ku sisitimu ye ey'Ebungereza. That's how it is. Era bwe balikumanya sisitimu y'ettaka soma ey'Ebungereza, soma y'Australia. That's how it is. Naye birimu tebabitegeera. Tulaba bakkaayanja abantu entalekule ne babasenga ne babasengula. Lwaki basengula abantu beteekawo erinya? Naye baba tubeteyo etteeka eddala erigala okusengula. Eyo munaalisibirako oluyina okifunza. Tibantu kufuna byapa ku biwende giri subsidize myezi 6. Nagamba ne basitaafu Mukama wange nga munampa kiragiro kirala ng'okitopa 18 ku ssaawa 11 ze tunnyukirako eyo kampeni ejja kuba eggaddwawo. Simple as that. Mukama we twali kutyokuwandiisa abantu wano ng'abasajja basula ku leediyo ng'abaazipangisa. Abantu tebasobola tuwandika abantu emitwalo 13. Tuba tumaliza nga Katikkiro yongezaayo. Katikkiro n'agamba mwongeze. Ne tugenda mu kusavenga bwe bagamba emitwalo 6 tezirabika. Abantu abali wano muli benganya mwena mukubisiza ku ttaka lyammwe. Era alikubisiza nga ali wansi w'akakadde nga tali ku ttaka lya Kabaka bw'aliko omukono. Naye tukubisa ettaka ku mitwalo 6 ne bagamba tibatutwalana mu kooti kubanga emitwalo 6 mingi nnyo. Nabuuza minisita bye mwogerako gyebiri. Nga kyangu nnyo. Government is for the people. Mugambe mugenda kupunta abantu mu Buganda tulabe ng'eri anaabagaana. Naye mwalisa project y'okupunta mwagitutte Mbaale. Bwe mwagisaziza mwagitutte Lukwinjiri. Lwaki mwatubuuse? Kakati ate Kabaka apuntira abantu okuwenda emikakamu alina okuleebuukana n'omusango. How does it make sense? Abantu batusaanyawo nga tutunula. Minisita agenda agamba mumanyi abantu banaafuna ebyapa
gavumenti egenda kalubirirwa okuba compensate ettaka ligenda kufuuka lya bbeeyi. Kakati mmwe okufuna ettaka ery'ebbeeyi gwe mutawaana mwagala okutulanga. Sibitegeera nina neetagamu omusomo. So n'olwekyo yizi ya myaka 49 eri mu promotion. Naye abantu baddembe okusaba emyaka 99 ye maximum, okuva ku 49 emiteesa yanjawulo tegiri discounted. Era nabagambye nti ina otorinyiwo n'okwera ndi muntu baddembe okuddayo ku mbeera yo awulira ng'ekibanja kyali kimukolera emyaka 5 emabega oba ku kyapa n'addayo ku kibanja mu biseera ebyo. Babuuza ki ekibawo emyaka 49 giweddeko giyo gibanyonyodde. Naye nga tugamba nti sooka twetegeeza ebintu bino nti omuntu okuba n'ekyapa kiraga obwannannyini obwenkomeredde. Ekyokubiri, omuwendo gwe gulinnya ogw'ekyo kyalina. Abantu balina amayumba ga miliyoni 4-5 ku ndagaano ez'omu kapapula kasuku, nga n'omwana singa aba anoonya ekikuwulira ayinza okigumisa. Siraba nkakumisa kyapa kwe. Ate ne bwe kibanga kibuze, abantu basobola okujja ne bakasa nti bw'ogenda mu gavumenti okisangayo. Bw'ogenda mu financial institutions bakweyunira okusinga we alina endagaano. Omuntu atalina liizi ate asobola naye okugaba sampuliizi, naye asobola okuteeka omuntu ku kyapa kye, ate nasobola okuzimba amayumba waggulu na buli fulowa n'agikolera akaapa akakondominium. So tewali nsonga lwaki lowooza nti guno omulembe omutebi nga twogera ku nsonga ya economics, ate twagala twogere ku nsonga za history. Nali ku TV emu olina kwesi nagamba gwe kyogamba Daudi Chwa eyagaana okussa omukono ku bintu ebyo mu gyabiri, ye yali tabitegeera. Nemugase bwombuuza ekibuzo ekisooka ekinsinga obukulu. Ekyokubiri olute mugeraageranya bwe sirina busobozi geraageranya ng'omba bbiri ezo. Okuva emyaka 1920 n'okutuusa kati oyagala tutambulireku ku byalowoozebwa mu 1920? Nze ndi mulembe mutebi ate mbeere ku mulembe omucwa bikola bikwatagana. So that we can no longer live in history. Abaganda twali bakitalo, thank you. What are we now? Tumejaja fe bali bamaanyi gwate so oli ku kibanja koyina okubeera nti okola development oyagala okibeereko ngo oyogera ku crops as assets. Oli ku bijanjalo ne kasooli agenda okubako myezi 2 ogamba nyina obugagga bwange buli awo wetololerawo. Abasajja tutulaba pulezidenti agenda afiira busaanyakirira manga ayambuka, wetwagala okuteeka obugagga bwaffe tubagamba ebibanja mu bifundire ebyapa bifune omuwendo. Abasajja bafuna ebyapa ewaffe e Kampala, sente ne bazijja ku byapa ne bafunye Kampala ne bazimba n'ewaabwe ne bazimba na kuno ffe ne tusenga. Dotave mu debate zino mukama wange bugwewo w'okulubiri lw'emmengo y'Abaganda bamugana omwanika Kalinini ye bamukubazimbisa kugwewo okulubiri emmengo awo, naye ng'Abaganda bagenda tekisoboka olubiri lwa Kabaka luba lwa muli. Naye mukama wange singa kwaliko muli ku bulubiri olwo, singa kati wali wali twekobe waliwo golofa. We must think ahead. Tutakukutana kukulowooza ebiseera eby'omu maaso. Ensi zino zonna ezeekulaakulanyiza ziri kubeera nti zirifayinize their assets, ziziwandiisiza zirifayinize, sobola okuziraama, sobola okuzisibira abantu. Mutuyambe mu abali eno
muleme kukola zi WhatsApp zituvumiraka muzukusa abantu beka. Abantu abalonde mu studio bali mu kulikodinga atamala emirundi bamukasukeno that fool. Babula zitwali fayiro zitedde Buganda ndikozi ziri fayiro n'abaana be mukaaga abawandiisizzaako mwe muli muno omugamba wamuwuliriza kaweereza okawuliriza. Uganda teyina nyonyogamba twala byaguza helikopita eneerandingawo ewaffe. Mu lujja wali ewange naavirangamu nenva ku mulimu helikopita nenyingira ennyumba nawe bakaweereza awuliriza. Kakati singa bebazi bano singa wano tujjudde Muzaata kyeti Muzaata alina fayiro bbiri ewagamba muza abaana byakika. Lwaki ebyekika biriko Muzaata batte? N'omala kukenyininyini Muzaata n'ovumirira Masengere yalinga agoba ekyapa kye nga tava mu Masengere. Kati mu Masengere gye bagamba mwe bandizimbye eddwaliro yanolangamu ekyokunola ekyapa yandikiririza engoyi waleekaweka. These people are just diverting the debate. Oyagala nti Kabaka trustee by indigenous abaleke babeere ku bibanja obayere buyezi nga mukoka. Lwekyo mbaliriza mukama wange sira kyesobola kwenda tusaba abantu baffe batuyambe ekituleeta eno kutulengerera tubagamba yengeri kagyetusobola okukuuma ebintu byammwe nga muli biri finance. Waliwo tugamba nti tugabe freehold lino ttaka lya Bwakabaka. Singa abaliwo bagaba freehold ekyokusatu ziri mayiro 305. Lwaki mwagala mumale mayiro 3? Nze nange siri ku 305. Bwaba tukuma 305 lwaki mwagala muzisike muzitwale? Kabaka baliddawo balifugisa ki? Ekyokubiri etteeka terikiriza mayiro kubikonvert to freehold. Kati tugenzere mu tteeka kiro bagamba nti mwaba tuchallenginga nagambye minisita namugamba olina ettaka lingi nnyo eryo sooka ogabeeyo sooka ogaba omalewo. Naye oyita ne Kabaka omulamulanganye nogamba nyina budget yakubasaanyaawo. We are ready. Mutusaanyaawo ngani you cannot. Nolwekyo mukama wange amatani gaffe malirizanga. Nolwekyo ebyapa bwe kimala ne kifuluma omusolo okusasula mu government stamp duty revenue authority n'osasula n'egyalandizi ebyapa ne byoka bifuluma. So singa baga nti ebyapa nti biri wali mmengo ogira wali kyapa mu ngalo oyite wakyo walebe ngakuwanga ogenda newali kasitaka tikiro mumanyi wenayita yanampayo ebyapa bisatu naye netandikira si bwe biri. Era obanga otudde olirandika kino nga tiwanaddayo n'ogenda n'ekyapa mu ngalo mutume ebidala naye tagenda kukuweera kyapa mu Amerika wala kuba tetwazze nabyo. Ebyapa bifulumira mu gavumenti nowhere else but in districts. Buganda Land Board erina ebitongole bino wammanga. Tulina ekitongole eky'amateeka, tulina ne chambers entongole ezawandiisibwa era ezikkirizibwa ekitongole ky'amateeka mu Uganda basigulawo mu Buganda Land Board. Tulina bannamateeka, tulina ba valuers abali registered, tulina ba surveyors abali registered. Tusobola okukola ku nsonga zino zonna mu butongole ng'Obwakabaka ate n'abantu ssekinnoomu abaagala okukola ku ndagaano zaabwe ekitongole ky'amateeka kibayambako oba oguze ettaka liri private oba lya Kabaka. Bavaluers nabo basobola okuyambako okumanya emisoso. Basaveya tubalina
abasobola basaveya nabo tubalina abasobola okuyamba abantu okupunta ettaka lyabwe eryobwannannyini n'eryo eryakabaka. Physical planners nabo tubalina abaregistered, era bino byonna tubaza okutegeeza gavumenti ofisi ezo weziri ebimu ku bisinga okuba ebyomulembe mu nsonga y'okupunta, ebimu nga tulimamu nti nze ku bifo nga Masengere basobola okukola mu radius ya wakati wa kilomita 8 ne 10. Era tulowooza nti mu Uganda ekitongole ekitusinza abakugu mu kupunta mu Uganda yonna, kuba teri yali apunsenko bantu 200 mu bbanga lyetukabapuntamu eryaleesegania kikibangamu. Olwekyo tulina obukugu obumala okukola tukoze enteekateeka okulaba nti abantu twebale nnyo nti abatalina ssente zitereza n'empira tebayinze ku banka ez'enjawulo ogenda nti basobola ogenda bafuna ebyapa ne babiteeka mu banka bamala okumalayo ssente banka ne zibamu ebyapa byabwe, naye nga bwe ziba zibawe ssente z'ebyapa zibaweera ddala ne ssente ezikola emirimu. Nti wabanga afunye ekyapa balya ddala nti ekifo kifunye ekyapa bamuwa ssente kubera nti asobola okukola emirimu gye. Awo nno mukama wange abo batuvunaana nti twagala abantu bafune amabanja, banka zitwale ettaka lyabwe n'ekyo baavuwale. Ate mukama wange abamu ababyogera bafa ne mu nsi enzuukufu, kwazi ensi nga Amerika nzuukufu, Bungereza ezimanyiddwa nti world over financial market yefuze okulaakulana kw'ensi. So mortgages and financial institutions ezikulembedde si handouts eziva mu gavumenti. N'olwekyo okuleeta institutions zino omuntu atwale okufuna looni, ye looni n'agifala agenda mu kwejabata n'atasasula, banka teyinza butatwala bintu. N'olwekyo sinze akututte oyambibwe bwe wali ozijjayo ng'ozikozesa nga tewakaayana. Kati zibuze ogamba banka ekole kyegambe nti ekisa kitumale tikisoboka. So n'olwekyo tubatwala mu bank ezo balowooza nti bandibadde beekulaakulana. Tugezaako okutawula enkaayana, tulina obukiiko obutawula enkaayana mu boodi n'embakozi awo na kakati muteekateeka enjawulo. Obwakabaka ndowooza twali Boston twabalagira project ey'amayumba g'ekigo. Ekirondero kyayogera kubaga omuwendo nga guzitoyeemu, naffe batunoonyezeeyo agajja muffe, simanyi oba ebaluwa naye mubbo bagamba mubbo. Ne tugenda netufuna ekifo ky'Essentema wali embuga ya Ssebwana, tuvuleyo n'enteekateeka gye bayita affordable houses. Tukyali mu kugiteekateeka era nga tulowooza nti singa eno ebewedde tugezaako okulaba nti Obwakabaka buzimba amayumba aganaasasula emiwendo egiyinza okuva wakati w'Emitwalo 2.3 kudda waggulu. Tulowooza nti ennyumba eyo zirabyeko ne modo zibalaga wabweru era ziri mu ranges ezimu. Tulowooza nti ennyumba ey'obukadde 8 mulaakisasulidde emyaka egiwera. Mugamba nga ekisemba kiri Kampala abantu baagala kiggwerawo, kalina bwe bagamba kiggwa leero. Kiggwa leero agala bukadde 8 amusasuleko olubigwe, naye obulamu si kyangu okubusaala. N'olwekyo abantu balina bw'osasula leero omwaka ogujja oliwo okola ki? So n'olwekyo mpozi baba bagala genda Miami naye nti bateeka okubeera nti bayigiramu tulwekyo tuteeseteese amayumba agasukka mu 94 kuyiika 24 era tulowooza nti abantu ng'e4,000 abasobola okuganyulwa mu nteekateeka eno. Essentema tukyali mu kukiteekateeka. Mukama wange bw'anaaba ayogera osanga nayongera okugibanjulira, naye obuzibu enfunye nti nze nsoose okwogera
omanyi Katikkiro n'osaasira olw'ekyo naye enteekateeka mwagitutuma bweti bwefaanagana era mujja kubeeramu amasomero waliwo n'ekirowoozo ekigamba nti oba oliawo agamu ku malwaliro ag'amaanyi agabadde galowoozebwa okuzimbwa mu Buganda gasobola okufuna ekifo awantu wano mu settlement efaanaganako ng'eyo era nga enteekateeka bwekyali abagulu bagitunuza ku lupapula proposing Sendema housing project. Eno ya gitwandise affordable eba ey'omuntu wa bulijjo. Waliwo n'endala ku lw'empigi naye eno si yakakati tukyakyusa mu nteekateeka yaayo bwekifuba kiyita mayembe ga mbogo. Abavubuka abafu ababadde wano jjo simanyi nga bwe mbaaziga erinnya lino tebalyogera nga naatera kutuuka ku kyaddondo. Mayembe ga mbogo naye nga nayo efaanaganako bwetyo olw'empigi awali embuga ya Kayima naye teri muzisooka eri mu second category naye eri gyembalaze ya Sentema. Tulina enteekateeka nga zino okulaba nti tujjawo obufere mu by'ettaka nagibalaga ekikago nga tukyagiteekateeka ey'okukozesa ekibatu nga biometric system gye tukozesa okubeera nti abantu bakuuma ebiwandiiko byabwe. E Uganda bakozesa kafaananyi okuzuula nannyini ttaka yaani era mu bitongole bino ebimu minisitule zino olusi okubyogera naye abamu babulina naawe obufaananyi kasita transfer egaana bakakuwola bakakuwolako n'oyita. So tulowooza nti enteekateeka eno ey'ekibatu tekinologi alaga nti mu nsi yonna teri muntu afaananya munne misuwa. Amaaso oba ogenza okwowamu nganze gayinza okukyuka ekirukumu oba okola mirimu gy'amaanyi nakyo kisese tuba tukulaba olusabamu bakubako ne ku lulwe emirundi negiwera naye eno yazuulibwa nti yo muno mu nsi mweri abali buno muri familia n'enkola eno era kati tugendera kulaba nti tujjawo ebivuyo ku ttaka. Ekimu kisobola okulwanya abantu kubabba kireese obuzibu ku ttaka kubabba oli n'amubba nga waali n'okufa tafaana. Lwekyo tugeza kulaba mu mbeera eno bannange benkola lubanga nti kati ate abamu kye bakola akyusa n'ekyapa nga oli n'asirika kubanga abantu abasinga tetukebera byapa byaffe era omwalabanga nkaayanya akati gwe ataaliwo nga naataatulolugamba ne teyaguza. So n'olwekyo sisitimu eno ya Pamvein bw'oleeta ekibatu kyo bw'oba si gwe nannyini tekkiriza ekulijekitinga. So gye tukozesezza kati era twatandise tulina senta ku Muganzi Lwazza n'endala eri ku Maserere gitwala ebuddu esente eddako n'esente endala tugiyamakinze kyaggwe tulowooza nti ze zirina numbers esobola okugitambuza nga n'endala bwe zijja mujja kubasa mujagenda ku website mubikebere. Kamalabe n'Abuganda nga agitongoza mu kifo kya Serena bweti bwefaana kaadi yo beeranga ya ATM otambula nayo. Tugezaako okukwatagana ne minisitule y'ettaka nga kwenda kusoma olulimi lwogera terunyuma bulungi yerowooza nti olulimi lwandinyumye nti ebintu bino ebimu tubeere tukikoze mu system tez'okuyingira mu system y'eby'ettaka mu minisitule nabo data yeemu neegendako. Twogenda mu bbanga gabonoga nti batekemu financial card yo neeno system tubyagala ebeere. Kampala State Council tuli mu nteeseganya nayo ne minisitule tugisaba nayo nti omuntu obeera olina ettaka oba olina kulyakaba kubawa ng'oteekamu kaadi bweti ng'eraga ettaka lyo nti yeggwe aliina. So yatongozebwa era bwe tuvaawo Buganda Board tusolooza obusuulu balina bagamba Buganda Board egoba abantu obusuulu obwagerekebwa minisita biseera byali bigereko ow'ebyettaka kubanga baatugamba okusolooza obusuulu obusukka gavumenti byasalawo. Gavumenti yagereka obusuulu yalagira discipline board zigereke ezitagereka minisita n'agereka. Zemmanyi ezagereka zino ezo zagereka Masaka yagereka municipality n'ekyangumu mu 2002 town council Mutwara town board 2 mu byalo 2 bitano
obusuulu buno tubusolooza okuva mu February nga Buganda Land ereyo yonna eyo gyeziri tuzisolooza, naye abantu gye babeeredde ababi bino tebabyogera. Kiri ekyekyapa mu ngalo ate nga nakyo balina ebyapa mu nnyumba basiise byebasinga okwogerako ennyo. Luweero 2 mu kyalo 15, Nakaseke 15, Raakaali 15 mu byalo, Sembabule 15. Minisita wa Lands abeesisigiriza naye n'azigereka bw'ati. Mu kibuga mu Kampala 5, municipality 4, town council 3, town board 2 mu byalo 15. Abo nabo omutendera ogwo nagwo tugulina era obusulo tubusolooza, naye bakuweereza ku mobile money mu banka kubanga tuzikwatako, tetukkiriza system ekwata ku cash. Yabule nga namwe abaziweereza e Kampala obweyagadde entobo zifuuwako. Njala okumaliriza ne kyapa mu ngalo. Kyapa mu ngalo nze mujabulajabulamuko gye mpitidde nga nzikyayogera. Naye eno nteekateeka eyajja emyaka 2 emabega twawandiika abantu abali ku ttaka lya Kabaka. Twesanga nti abantu abasinga tebalina biwandiiko. Entalo ezize zituyitamu abantu bakyalina biwandiiko. Ne tugamba kati bawe ebiwandiiko ebisooka ku ttaka lya Kabaka. Era twawandiika abantu abasukka emitwalo 13 abasasulanga emitwalo 10,000. Naye tubawa nti tuyita ebbaluwa entongole. Bali batuuza mu kakiiko nti lwaki temulinda certificate of occupancy nga ate ffe tukola egya gavumenti. Bwe muli kifulumya naye tuligira bwetuuka mu bantu. Kati osobola kutuvuna naffe abawadde abantu ebbaluwa entongole nga bwe tonnaleeta yiyo. Tugamba gusi musango gwaffe. Lwaka temulowooza nti mwefudde muli waggulu wa gavumenti nga ate tutya. Ekya gavumenti tunakigaana mu kireeti nakyo tulabe bwe tukitambuza mu bantu. N'ekyo bwe tumala okuwandiika abantu abo ne tugamba tupunte abaagala okubapunta mu kikungo. Ne twogera ne State Council ne Wakiso ne zikkiriza okuggyawo emisoso egimu nga sayizi y'ekibanja kyolina okupuntibwa mu Kampala bagamba decimal 15 gyetteeka kati. Neffe baatukkiriza ne decimal 6 nkola ekikungo ne tupuntawo abantu emitwalo 2. Emitwalo 2 bamala okufuna bupulinti bwabwe babuuza ki ekiddako. Akakonge kalina kunfunisa kyapa. Mu nkola y'emu Ssaabasajja n'asiima naga nti abantu baagobera ne bagondera mubanguyize bafune ebyapa ku miwendo egikendeezebbwa y'ekyapa mu ngalo. Era mukama wange ekintu kino tetutegeera buzibu buli luddawa. Ate eriyo abagenda bagamba musomesa abalunga naye gwe tusomesa gwisooka owulire gw'otegedde. Kuba mukama eriyo abafudde enjogera nga eslogani. Twali lumu nga ebutoola eyo nga twasanga Kayima akugulanira abatuuze baagala kulimira wayagala kuteeka nnimiro ya Kabaka. Naye bantu nitole nnyo omwami kyabagala agamba naye abantu mubutule tebajja bitegeera. Wa polisi abamuza nti gwe gwembuulidde obitegedde nti naga obitegedde gwe gwonyine bajja bitegeera. Naye ekintu ekyapa mu ngalo kiva awo. Era kyapa mu ngalo njogera nti abantu abadde basasula miliyoni 10 okufuna liizi ebuziga agenda kusasula miliyoni 2. Kati omutawaana we kuba wesitegeera. Nange neetaaga kusomesa ntegeera obuzibu buli luddawa. Kubanga lubadde bajja nga teri abayita ne basasula liizi ya miliyoni 3. Kati abadde basasula 3 agenze ku 12. Lwaka naye kati mwagala kutuuka. Kyovola Abaganda batugamba musimanyi twegatta n'abazungu okuyigganya abalala. Naye Omuganda ebintu yabiyanirangawo. Batugamba nti abasajja bano abawala bwe bajja n'emmundu Kabaka n'agamba nti ekola etya. Naga nti awo yagala tugerezeeku teeka wali omuntu omulabe.
bemubba n'abona agamba banasajja netujja basobola okujja nga twegasse nabo bagenda kutusaanyawo batubeteete abagezaako okuwawakanya n'esitole kati bakyaginyumya kati bo nolwekyo abaganda ebintu bino babirabirangawo Mwankole batwala pamba abantu bamusiikako ne bamuziika abaganda babawe mwanyi bo ne bazisimbirawo abaganda abaami balagawa okufaanagana bano bagamba nti bakoledde discount naga nti mwagala kutubba nga tulaba era nagamba nti nanyini ttaka atabbaatya ettaka lye I don't understand ekitiibwa amanyi mu byobufuzi abategeerera bannaabwe bwebabaganda bakujja tetusalawo bino ebyettaka zikitiziyowasawo nokyo teryakutegeerera it is you era ate bano benyini abakuumibwa zimmamba ebyapa byabwe mbiina wali mbitunulako akati ate gwe atalina kakukuuma yadde akaso Ssaabasajja Kabaka awanga Gracias.